Omuwala golaba mu katambi oyo ye Kadaama gwe nabaleeterako gye buvuddeko eyazaalira omwana mu nnyumba ya baba, eyazaalira omwana mu nnyumba ya boosi we yoyo. Era omwana gw'omulaba oyo gwakutte ye mwana gwe yazaala. Kadaama ono mu kusooka twasooka ne tulowooza nti omwana ono ayinza okuba wa Muwarabu, ayinza obba nga wa boosi we wa baba, ne munnange twali bakyamu. Omwana ono jazze ng'akula yeeyolese bwenyi nti omwana waffe wa Munnayuganda, omwana wa Ssekiganda wa wano e Uganda, okusinziira omwana nga bw'afaanana. Naye munnange ekyo si kye kituleese. Omwana ono atutte maama we mu depression. Omwana atutte Kadaama mu depression, amukaabya amaziga enkya n'eggulo. Mujja kumbuza amukaabya atya? Kadaama ono yavuddeyo n'akwata obutambi n'abuteeka ku intaneti ng'abukwata omwana we ono. Wabula Abannayuganda nga womanyi nti Abannayuganda bantu bazibu nnyo, bakkakkanye ku bbujje lino ne basooka balivuma ne balisensebula ne balikunkumula bwe bati olw'endabika yaalyo. Bavumye omwana, bannange bavumye omwana. Omwana afuuse ekivumo, afuuse ekisekererwa ku intaneti, naye ng'abamuvuma bazadde. Waliwo abagambye nti omwana ono Kadaama yazadde Kizito omuto, teyazadde mwana, mbu yazadde Kizito omuto. Abalala ne bagamba mbu omwana ono asinga maama we obukulu. Kwegamba buli kivumo kyonna kyonna ekyesittaze ekibya kivumye omwana wa Kadaama ono. Kadaama yatuuse ekiseera bambi n'akaaba n'atulika amaziga n'akaaba. N'abagamba bannange nze mwandinvumye, tebyandinnumye, ne bannange muve ku mwana wange, muve ku mwana wange. Kati mwagala mupostinge wa, mwagala muteeke wa, mundeke. Kadaama yakabye bambi amaziga nga bw'omulabawo mu katambi. Njagala nsooke mukutuuseeko Kadaama ono omwewulirireko video nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Negwe ekyoba omanya nti Kadaama ono okuva we yazaala omwana ono, Kadaama akyali mu nnyumba y'Omuwarabu nakati gy'akyabeera era emirimu akyagikwasaganya bulungi. Yamala okuzaala bamulabirira n'omwana we. Kansooke nkutuuseeko Kadaama ono osooke omwewulireko era omwerabireko ng'ali mu nnaku ennyingi olw'okumuvumira omwana ku intaneti. Video yiyo abamwa commentinze biki oba comment zivuma abamwa commentinze ki I don't care. Kasandya kasanywa ebyo tebindya nze sola kudda ku message mbo bi comment si mbo mbisomye binzuzo wongo. I don't care. I don't care my friend, my dear, I don't care, you know. Nze bitu bindi abana ba mama tebikola ki bamavunyo mwana waabwe kati namwe Katonda abawo omwana muzaale mumuteeke mu kamera tulabeko abaana bamwe bafaanana baidawe nga totaddeko fruta nga totaddeko ki manya okukomentinga ku baana babano ne muvuma ne mukola ki naye Katonda yatonda si enzi natonda wawula Allah subhanahu wa ta'ala oba Katonda yakola ki yatonda namwe n'abalala muli eyo mwazaala byana byammwe biringa ebidole mutya okubiteeka mu kamera naye omuntu wabeera nga positings omwana we namuteeka mu kamera nga muteekako bikomenti ebikola ki ebivoola ebivuma like naye mwagala kibadiya mufa ki n'ensi eno si yenze natonda Katonda yakola ki yatonda obeera nga tunanenyanze sooka onenye Katonda yakola ki eyamutonda kuba Katonda yatuwa abaana si evo batonda si envo tukola ki ola Katonda yakola ki kati musooke muvume Allah oba musooke muvume Katonda then muvumeze na muzaala mukitegera kuba nze sinze namutonda mukitegera kati badiya basebo banyawo nze mbateekamu kitiibwa mbawa respect yamwe sivuma muntu sibuwola muntu no ekyo sikikola. Njagala omuntu ajeyo video yange yona nga ndi ku internet ngavuma omuntu. Njagala omuntu yenna ajeyo video yange nga mvuma omuntu nga mulangira nga muvuma nga njogera byona oba njagala omuntu yenna ajeyo comment jinali comment nze ku video yona ngevoola
kuba omuntu wa commentinga video oba wa commentinga ku video which means olaba ekifaananyi kye ate n'olaba n'account ye okitegeera. So njagalayo omuntu omu yeka andeetere ekifaananyi oba andeetere video eyo gye nali nkommentizeeko ekigambo ekivuma kyonna. So ku internet sivuma muntu, sivuma kuba na just internet tunyumira unyumiri tunyumirwa just tunyumira vibe yokka like oli bored ng'ogamba kangende ku internet nyumiremu okitegeera. Hasbi Allah wa neema wakiti, hasbi Allah wa neema wakiti. Nze buli omu akomentinga video akomentinga ku ekibi n'apostinga ku ekibi nsabira Allah, nkwasa Allah yeka kuba ye mwennyini nsi mwennyini dunia eno. Kuba nze napostinga ebifaananyi by'omwana wange nekola video nga njagala mbawulira ekituufu nga njagala mbalaga ekituufu. Naye abantu mmwe temwagala kituufu temwagala mazima, jasi mwagala lugambo lubeera ku internet. Naye nze kyeŋŋamba kinsobola bagamba nti alhamdulillah, posti gye mupostinga mbalaba, comment gye mukommentinga nziraba bulungi. Naba kuba nti siziwabudde, kuba singa nziwabudde zisobola okunkaabya, zisobola okundumya omutwe, zisobola okunzuuza. Lwasonga nti ebintu ebimu mbyewala alhamdulillah. So munnange byebyo Bannayuganda badda ku intaneti ne badda ku baana b'abantu ne babayisaamu amaaso ne babavuma ne balyoka babavuma buli kintu kyonna ekibi. Omwana ono bamuvumye obubi, bamuvumye okufaanana obubi, bamuvumye buli kimu. Maama we bimuluma, bannange bino biruma. Nammwe abavuma muli bazadde. Ojja vuma omwana wa munno ate Mukama Katonda agenda kususulemu mu ngeri endala. Osonyiwa abaana b'abandi. Oba omwana mubi usi wuwo. Omwana kasita wa muntu mulala. Maama mwana wa muntu si mwana wa nsolo. Ne muze ku mwana wa munnammwe mumuvumye banange bavumye omwana. Bavumye omwana. Tewali kivumo kye batavumye mwana ono. Nenga Kadaama oyo nakati essaawa zino akyaliwo abakama be. Bambi Kadaama ono alina omukisa. Nze sirabangako Kadaama akeera ku makya n'afuna olubuto mu nnyumba y'omuwalabu n'aluzaala ne bamujjanjaba ne bamukola buli kimu kyonna ne bamala ne bamuleka yadde nti basobola okufuna obutakkaanya ewaka. Mama ne bafuna obutakkaanya naye n'ate ne bamala ne bamuleka n'abanga ate akola emirimu. Kadaama akyali e Saudi munnange akyali era omwana wa mulina akola emirimu n'omwana we buli kimu akikakkalabya n'omwana we. Abantu bagwa mu mikisa nze kyo sikirabangako. Oyo Omwarabu alina ekisa bw'atyo naye nga munnange Kadaama ye gyali ali bulungi kati ebyaliwo byonna byaggwa. Ebyaliwo byonna byaggwa kati Kadaama ali bulungi. Naye okuvuma omwana we kumutadde mu depression. Essaawa zino eno takikwegamba omwana we bamuvumye nnyo nga omanyi nti muli bazadde ne bagenda ku makya ne bakuvumira omwana olw'endabika ye. Omwana nga bw'ali omubi kati essaawa zino bw'aba ali wakumuleta mu kamera amuleeteramu firuta. Alina omuteekako firuta omwana bw'alabikako bulungi naye mbu ne bwamu annange okisanga Uganda maama nnyabo. So byebyo naye nga Kadaama y'oyo. So mwenna abadde mwamwerabira Kadaama gy'ali era ali bulungi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli njagala okutwala omukisa guno okwebaza buli ssekinnoomu yenna yakeera ku makya n'otwala obudde bwo n'ojja n'okebera ku CEO Michael Uganda aleese ki atuyiyiriza ki. Eno y'ensibuko y'amawulire agatasangika g'otagenda sanga wantu walala wonna wabula ng'ogenda kugasanga wano. Eno ye source. Ky'olina okukola ekintu kimu kunyiga subscribe n'oteekako akadde n'oba ng'omaze. Mbaagala nnyo mbeere bulungi mweraba.